kubanga bolaba aba boda nti bali organized bogenda ku mwalo tosobola kuva eri gwe n'otandika kuvuba bali organized tugezaako okulaba nti naffe nga aba firimu bannabitone tubeera organized era mu mwezi gw'omukaaga nga 22 twalonda obukulembeze obupya obutwala abakozi ba firimu bonna mu ggwanga ng'ekigendererwa kinti bwe tubeera ne structure bwe ziti kyangu nnyo okumanya nti omukulu Israel ayina wabulamu tumuyambye tutya naye kati noona akwasa akakamera akabi tetusobola kumuyamba kuba tetumanyi gy'asangibwa ekisembayo muzeeyi bwanika tulaba firimu zino ez'ebina Uganda firimu ng'eri mu lulimi Oluganda buli omu lwategeera ate ogenda okuwulira nga waliwo vijja gitaddeko eddoboozi erimu ate mu lulimi Oluganda kino kiwa amakulu ekyamazima nange mu kusooka nali mmanyi tekiwa amakulu naye obuzibu ate kati be bawagizi kuba bw'omuweeyo Oluganda eyo tebagyogeredde sijagala ng'ate eri mu Luganda kati ndowooza ekintu kya vijja kino engeri abasinga gye batandika okulaba firimu bibanda bambi kyakwata naye kati tulina enkola gye twakola nti ku firimu tuteekako amaloboozi agawera omulabi asobola kati nga ku Kibanda Express kwe tuteeka firimu zizaffe omulabi bw'agenda ku Kibanda Express eri ku yo TV in fact BTM nammwe naye eri ku yo TV omulabi bw'agenda ku Kibanda Express asobola okugamba njagala firimu eno gye bayita Kirimululu naye Kirimululu bagizannya mu Luganda ate ne bagivuunula mu Luganda mu Luswayiri mu Lunyakitara kati ye n'alondako version gy'akola kwegamba omulabi asobole okubanga ye yeesosole yalondawo kikyayagala so yenkola gye tutaddewo okulaba nti tusobola okuyamba omulimu gwaffe n'okumatiza buli kasitoma mu ngeri yonna By Uganda Build Uganda bubu enkola eyo omukulembeze w'eggwanga yagitongoza okulabikanga esobola okubeera ng'ekulaakulanya banna Uganda oyo abadde muzeeyi Bwanika executive secretary mu Parlowood era nga olwaleero minisita Mutuuzo agambye nti bataddewo amateeka amakakali agagenda okulabikanga gafuga omulimu guno bannyinigwo basobola okulabikanga bagufunamu kati nno wakati mu mbeera eyo